tubaniriza ku Fresh TV sawa ziri 12 olunaku lwa mukaaga tuba tuguse ne program obulamu bwo wamu ne omutestes amanya zetamale Haruna tuzze okwongera okubabangula ku nsonga z'ebyobulamu era nga nsikiza olunaku lwa topic gye tuleese ejjaganyula nnyo abakyala kubanga tuzze okugera ku nsonga ya breast cancer. Tuli mu mwezi gwa breast cancer awareness na kindi wiki ya breast cancer awareness. Naye twagala okwongera okubalambulira ebintu ebimu ku byenjawulo byemanteekedde omumanya gwe nga Fresh TV atuddeeyo ku breast cancer muno bulwadde. So sitambudde nzeka nzize n'omukugu CEO Health Touch Uganda nsaba abeeyanjulire. Neyanza nnyo sebo neyanzege olw'omukisa guno gumpadde nate era okulabikirako ku mpewo za Fresh TV abatulaba amanya Muwanguzi Shadrack nga ndi musawo omutendeke nga nzaakulira ekibiina ekiyitibwa Health Touch Uganda. Omwezi guno ndowooza ekibiina ky'ebyobulamu kyaguteekawo okusomesa abantu ku kirwadde kino ekya kansa w'ebbeere. So nsuubira nti abantu bagenda kuba bayiga ebintu bingi mu kadde kano era nga abali eyo nsaba bw'obanga olina by'osobola okuleka akaseera kano obweyo ebirowoozo kuba bitugenda okwogerako biyamba buli omu. Kakati nga tunagenda wala twogera ku cancer ono breast cancer, cancer omumagwa n'abaana, prostate cancer. Nenga twagala kumanya cancer kyo nga kyo besides this attached parts of it, what is cancer? Kakati omubiri gulina kye tuyita obutoffaali nga bulaba nti ekizimbe bwe babeera bakizimba bakozesa amataffaali ge bagatta ekizimbe ne kiyimuka. So n'omubiri gulina obutoffaali bwagwo obuguzimba. Kati obutoffaali buno bubeera bwekubisaamu naye singa butandika okwekubisaamu ku ngeri omubiri gyetafuga katugeze ne butandika okwekubisaamu speed ekyo kivaamu kye tuyita cancer. Ate abamu bwe bumala okwekubisaamu ne butandika n'okutambula okuva mu kifo ekimu okugenda mu kifo ekirala. Kuba akafaananyi nga obutoffaali obulina okubeera ku kutu bwekubisizaamu speed kitegeeza okutu kugenda kugejja kubeere kunene. Ate bwe butandika okutambula katugeze ne buva wano wabweru ne buyingira ne munda mu kutu bugenda kuleeta obuzibu okugeza bujja kuzibikira eddoboozi we lirina okuyita obirenga tokyawulira oba buyingire ewalala bugejjereyo butandika okunyigiriza ku bitundu ebirala eby'omubiri ekyo nakyo kiba kizibu. So mu njogera ennyangu kansa yembeera gy'otuukamu ng'obutoffaali bw'omubiri gwo bwekubisizaamu ku sipiidi ya waggulu omubiri nga si yeegufuga ate nga bulina n'obusobozi obuva mu kifo ekimu okugenda mu kifo ekirala. Katukitegeeneza nga Fresh TV kitegende nti kansa bulimu obutoffaali abulina mu mubiri gwe. Buli kitundu kya mubiri lwakuba nti bwe bubeera awamu lwe bukola ekitundu ky'omubiri. Naye kati kankugezese akagalo kano nga bw'okalaba kino kyendaba butoffaali bwa mubiri naye lwakuba nti buli wamu ate bonna nga bwefaanagana oyinza obutabulaba oyinza obutabwawula naye nga buli omu alina obutoffaali bw'omubiri. Kakati tugenda ku mutwe gwaffe ogw'olunaku olwaleero breast cancer. What is breast cancer? Kakati omuntu bw'abanga ategedde kansa kyeki kitegeeza aba asobola n'okumanya breast cancer kyeki. Ebbeere buli muntu alina ebbeere abakyala bagakozesa okuyonsa n'abaami bagalina newankubadde agaabwe nga tegaba manene nnyo nga g'abakyala. Kati singa obutoffaali obusangibwa ku bbeere oba munda mu bbeere butandika okukola kiri kye nayogeddeko awo tugamba omuntu afunye kansa oba kookolo ow'ebbeere nga bw'asobola okufuna kansa w'ekitundu ekirala kyonna eky'omubiri. Osobola okufuna kansa w'amaaso, kansa w'obwongo, kansa w'omu lubuto mu bifo byonna ebyenjawulo naye olwaleero tugenda kuba twogera ku ekyo. Kakati muno nga wogedde buno obutoffaali bugejjira ati bugejjidde mu bbeere twagala kumanya breast cancer alimu ebika bimeka? Breast cancer alimu ebika ebikulu bibanga bibiri newankubadde mulimu obukaakaka obutonotono abantu abamu abatono ennyo bwe bafuna naye bino ebika ebibiri byekuusiza ku kintu oba ngambe what makes up the breast. Ebbeere lirina
nandibisenga busuwa obukola amata then lirina n'obwandibadde nga obuseke obutambuza amata gano nti galina we gakolebwa ate ne gatambula okufuluma wabweru ku nnywanto omwana bw'aba katugeze agenda kuyonka wanayonkera so obusuwa buno busobola okufuna kansa waabwo then nabuno obuseke busobola okufuna kansa waabwo so tulina kansa w'obusuwa obukola amabeere obusuwa then tulina ne kansa ono ow'obuseke obutambuza amabeere oba amata kati mubamu oyinza okusanga nga ali mu busuwa buno mwokka n'atafuluma wabweru waliwo ne gw'osanga nga afulumye n'asaasaana wabweru so tusobola okuba n'ow'obuseke nga asangibwa mu buseke mwokka then tusobola n'okuba n'oyo nga wa buseke naye n'amala n'asaasaana n'afuluma ne wabweru bwe mba akozesa kigambo eky'oluzungu nga bwe tukiyita buno obuseke tubuyita ducts yes kati tusobola okugamba duct carcinoma in situ kati in situ abeera nga ali omu mwokka then waliwo n'abeera invasive oyo yafuluma so ebika byandibadde nga bibiri ebyamaanyi naye kyenjagala omuntu wabweru oyo ategeere nti asobola okuba nga akutte buno obukola amabeere obusuwa oba amata oba obutambuza oba obuseke obugafulumya wabweru so asobola okuba nga ali awokka wakoleddwa oba n'afulumako ne wabweru so byebika omuntu byayinza okutegeera so kati mufunze tulina ebika bingi naye mulimu ebikulu bibiri tunotunulira nnyo ku nsonga y'ebbeere okay kati nyawo mmanya what are the chances nti omuntu asobola okufuna both nga oyogedde oba kiba kintu ekigoberera ekirala si bangi abafuna ebika nga nafuna ebika bibiri omulundi gumu naye lwakuba nti kyonna ky'oba ofunye kibeera si kya mulembe ekisinga okuba ekibi kyekino kyetugambye nti n'afuluma watandikidde n'asaasaana oyo gwe tuyita invasive cancer oba wa busuwa oba wa buno obuseke obutambuza naye kasitaba nga asobola okufuluma oyo yaba asingako obubi si bangi abafuna ebika byombi newankubadde ekirungi ekiriwo nti enzijanjaba efaanagana wadde wa busuwa buno oba wadde wa buli obuseke obutambuza amata kati mpozi nekyakyoddawo omumanya does breast cancer have stages that it mutates to oba mwekyukira does it have stages yoba ziziringa mmeka kati ye aina stages oba emitendera era tufuba nnyo okulaba nti tumukwatira ku mutendera oguba ogwa wansi alina emitendera 5 waliwo gwe tuyita omutendera 0 1 2 3 and 4 omuntu ayinza okugamba giri emitendera 4 naye olwokuba nti naguno gwe tuyita 0 tugubala netugamba nti alimu emitendera 5 naye nga bunoba omuntu ayogera tajja kugamba nti stage 5 tukoma ku stage 4 naye olwokuba nti ne 0 tugibalanga stage netugamba nti alimu stage oba emitendera 5 tusinziira ku size ya kansa oba obunene bwa kansa n'okusaasaana mu bitundu ebiriranyeewo distance gy'aba agenzeemu okugamba nti guno mutendera bwe guti okugeza omutendera ogwo ogusooka oba stage 0 gubeera nga omuntu alina kansa katono nnyo tekabuza na centimeters 2 nga tekanasaasaana tekanafulumako wabweru katugeze bwaba yatandikira mu luseke olutwala amata ng'akyali awo mu luseke katono nnyo oyinza n'obutakalabisa maaso go oyinza n'okukwatako bwoti n'otakawulira ate nga tekanaba kusaasaana kati waliwo ensanjabavu ze tuyita lymph nodes ezivunaanyizibwa ku bbeere ezijja amazzi mu bbeere ezimu ziri mu nkwawa muno ezisinga obungi ziri mu nkwawa kati kansa bw'aba atambula abanga anasaasaana okuva ku bbeere asookerako mu nsanjabavu ezo nga tanaba kugenda mu kifo kya mubiri kirala kyonna kati okusinziira ku nsanjabavu meka z'aba atuuseeko ez'omu bbeere ekyo nakyo kisobola okutuwa stages ez'enjawulo so stage eyo 0 abeera nga
achali awo then stage 1 kagezeemu kayinza okuba nga kalinga wakati wa centimeter 2 ku centimeter 5 naye nga tekanaba kugenda wala then stage 3 kasaasanye kagenzeko mu nsanjabavu ezimu stage 3 ensanjabavu nyingi ezikoseddwa ne kansa naye omulaba agezze stage 4 abeera nga asaasanye ne mu bifo ebirala eby'omubiri ekugeza agenzeko mu kifuba agenzeko mu bwongo agenzeko mu lubuto n'ekifo ekirala kyonna eky'omubiri naye nga kyetuba tufubako okulaba nti tufuna kansa ono nga akyali ku stage eza wansi okuba obujjanjabi buba n'engeri gye bwanguwamu. Kakati nga gyogambye stages kino kituggusa ku kumanya what are the possible signs and symptoms olaba nti kati nga yogedde stages ezo nti zirina phases kitegeeza n'omuntu owa bulijjo oba kati tutera okuwulira nga bagamba nti kansa w'amabeere mwangu wa kudetectinga lwaki mbosoga tunuulira science osimanyi kwansire mukyala naye nga tubaala kumanya what are the signs and symptoms of that cancer bwolo kibunda wani manyi katono okusinga ku kino kyendabye nga nibanga nina kansa w'ebbeere. Kakati njagala kusookera ku kyoyogeddeko awo kansa ono asobola okukwata abaami asobola n'okukwata abakyala naye lwakuba nti asinga nnyo mu bakyala okusinga mu baami bakyala batono nnyo wano mu Uganda ne mu nsi zaffe zino eza Africa emikisa gy'omukyala okufuna kansa okusinga egy'omwami giri 70 riski y'omukyala okufuna kansa ekubisaamu ey'omwami emirundi 7 naye tekitegeeza nti omwami tasobola kufuna kansa era nalindabyeko abasajja nga ekimuluma alina kansa wa bbeere so kisobokera ddala omuntu bw'aba n'afuna kansa ono ayinza obutasooka kufuna bubonero n'obeerawo awo naye nga tolina kintu kyonna ky'owulira naye obubonero bwe butandika okujja akamu ku bubonero abantu bwe basookera ddala okufuna kwe kuwulira akazimba mu bbeere nga omuntu eyakwatanga ku mabeere go nga tolina ky'owuliramu kati bw'okwatako owuliramu akantu kalinga katulugunyu kalinga akazimbazimba ennyama yaako tefaanagana n'eno ndala yeetooloddewo so akamu ku bubonero obusooka mubamu akantu ako kagenda mu maaso ne katandika okuleeta obulumi ne butandika n'okubuulira ku bbeere ebbeere nga liruma kizibu kansa kutandikira mu mabeere gonna abiri omulundi gumu newankubadde ng'era kisoboka so mubamu ogenda okulaba ebbeere lino lirina engeri gye likulumamu okusinga eddala then ogenda okulaba mulimu amazzi agavaamu nga simata abamu olubanga lusaayisaayi abalala luyinza okuba olweruyeru naye nga simata so nga mulimu amazzi agavaamu mu bbeere olususu lw'ebbeere lugenda ne lukyuka ne lutandika okumyukirira abamu olususu ne lutandika n'okuyubuka mubamu olususu olwo lulina engeri gye lukola obutulituli oba wali olabyeko omucungwa engeri olususu lwagwo gye bubaamu obutulituli so n'ebbeere olususu lwalyo lugenda ne lukyuka bwe lutyo ako ke kamu ku bubonero akayinza okutumanyisa nti ayinza okuba nga oyo kansa abalala ogenda okuwulira ensanjabavu ez'omu nkwawa nga zirina engeri gye zizimbyemu kuba nakugambye nti kansa ono bw'aba n'asaasaana okugenda mu bifo eby'enjawulo eby'omubiri asookera mu nsanjabavu za mu nkwawa n'ensanjabavu ezeetoolodde ebbeere ezirivunaanyizibwako so ogenda okulaba nga ne mu nkwawa mulimu engeri y'obulumi kati bw'agenda asaasaana nnyo asobola okuleetera obubonero obwekuusiza ku kifo ekyo gy'abeera agenze okugeza bw'aba agenze mu kifuba kitegeeza empewo tegenda kuyingira bulungi otandika okussa obubi bw'agenda mu amagumba gatandika okukuluma ate omuntu bw'abeera ne kansa gy'agenda akomaakula atandika okubulwa appetite nga tayagala kulya nga obulumi buba bungi then atandika okubeera nga afuna olusujjasujja olwa buli kaseera omubiri omuntu yali omunene n'agenda ng'akogga so ebyo bye bimu ku bintu ebibaawo naye si buli muntu afuna obubonero obwo nti abeera alina kansa w'ebbeere era abantu bangi kibeeraliikiriza olw'okukwata mu bbeere n'awulira nga mulimu akazimbiridde n'agamba era nange okinzije mukamala kikubuuza si buli kantu kowulira mu bbeere akalinga akazimba
nti abeera kansa. In fact njagala kukyogera nti abantu abasinga obungi abalina obuntu mu bbeere tabeera kansa. Era ne bwoba ng'oli eyo otulaba ng'olina akantu mu bbeere saagala kugamba nti oyo kansa. Wabula ekyenjawulo ekibaawo nti bw'obanga olina akantu ako olina okukakasa nti mazima ddala oyo si kansa, kubanga newankubadde nga mu basinga obungi taba kansa ate era asobola okubeera kansa. Waliwo ebintu ebirala ebireetera abantu okufuna obuzimba mu bbeere naye nga buli obuzimba obwo tulina ekigambo kitukozesa kituyita benign nga tebuli cancerous, tebulina busobozi kuzimba nnyo oba nakusaasaana mu bifo birala eby'omubiri. Abamu bafuna obuzimba kati nga bano abakyala abayonsa nga masira, akazimba ne kakola amasira era nga bwe ganaggyibwamu omuntu ajja kuddawo bulungi. So abantu balina okufaayo ennyo okulaba nti bw'aba afunye akazimba abaako kyakakolera okutegeerera ddala ki, naye si buli afuna akazimba nti afuna kansa. So bwebwo obumu ku bubonero omuntu bw'asobola okuba nabwo singa abanga alina kansa ono ow'ebbeere. Kati kimajjawo okumanya ogedde ku nsonga y'obuzimba obwo. Kati omuntu alina akazimba kuba ntera okulaba abantu nga bajja ne bagamba omusawo nina akazimba gwekebera nga si kansa. Obuzimba obwo ng'ojjako kyoyogedde ekyaba nti mukyala ayonsa bulina ensonga kebutera okuva oba kigeneric nti ebisa ebisinga kiva mu musaayi oli naafuna akazimba mama yakafuna. Mulimu ebintu bingi bye tufuna nga ekibireese ye DNA oba endagabutonde yaffe gye tulina bingi nnyo kyenkana buli bulwadde abantu bwe bafuna waliwo ekyekuusiza okusingira ddala zino endwadde ezitasiigibwa nti sigamba nti buuka bw'ogenda okuyingiza naye buno obulwadde bw'ofuna nga sigamba nti waliwo abukusiiza. Ebiseera ebisinga bulina kyamaanyi ekyokwekuusa ku ndagabutonde ya buli muntu. So genetics ekola kyamaanyi nnyo naye ne lifestyle y'omuntu nayo ekola kyamaanyi nnyo mu bantu abamu. Then kiri twakyogeddeko nti abakyala abamu bakifuna olw'okuba nti bali mu kuyonsa. Kuba bw'aba ali mu kuyonsa obusuwa buno obukola amata bwe naayogeddeko buba bukola nnyo, buba bufulumya nnyo. Kati singa omukisa gujja bubi katugeze amata galina okuyita ne wazibikira kisobola okugira. Ate buno obutuli bw'okubbeere oba obukunywa nti buba omwana buli kaseera abubisiwaza. So ate mu kamwa k'omwana namwo mubaamu obuwuka bwamu obusobola okuyingirira obusobola okuva ku mwana ne buyingira mu bbeere lya maama. So nabanga afuna obulwadde bw'ebbeere obwo. So genetics oba endagabutonde oba omusaayi gw'omuntu gulina kyamaanyi nnyo kyekukola mu kufuna obuzimbazimba obw'ebbeere. Kakati waddeyogera ku nsonga y'akazimba ako n'ogamba nti waliwo abakalina nga si kansa naye asaanye okukakasa amanyi. Ku festive temanyi nako abeebuuza nkakasa nti omanyi abantu balina endowooza eri bwemana n'akazimba kubeera banasala ebbeere baggyemu ekizimba bakikebere. Tuwa bulamu bakebere bate okumanya nti ddala ono kansa oba si kansa mukana akazimba. Kakati bw'ojja mu ddwaliro katugeze ng'olina akazimba oba wabadde onaaba n'okakwatako oba wakalabye nga mazima ddala kalabika akazimba, ffe tulina engeri gye tujja okukeberamu tukakwatako ne tukebera ensanjabavu zino endala zonna ne tubaako obubonero obulala bwe tukubuuza. Then bwe tuvaawo ne tukola sikaani zaffe. Waliwo scan gye tuyita ultrasound scan esobola okulaba akazimba kano biki kafaanana katya munda omwo. Tulina non-disease patterns zetulaba zetugoberera ne zituwa kulu okumanya kazimba nabaki. Waliwo ne scan gye tukola oba test endala gye tukola tugiyita mammography. Eyo ebeera ya bbeere tugikola ku bbeere lyokka still era nayo etulaga obusuwa buno obusuwa obukola amata obuseke obugatambuza ennyama y'omu bbeere amasavu g'omu bbeere gali gatya. Ekyo nakyo kiba kisobola okutumanyisa kansa oba si kansa. Kati singa ultrasound scan oba eno gundi kunoonyereza okulala kw'empise mammography kutulowoozesa nti ayinza okuba nga ono kansa, tugenda mu maaso ne tuggyako akanyama. Okuggyako akanyama tekitegeeza nti tugenda kukusala
tugende tufune ekizimba tuyinza okukozesa n'akantu kalinga kayiso ne tukayingiza ne tufunako akanyama noddeeka nga sigamba nti tukuwadde na kitanda kati akanyama ako ne kagenda ne tukekenneenya waliwo abasawo abakuguka mu kwekenneenya obunyama obujiddwa ku bitundu ebyenjawulo eby'omubiri okumanya oba obutoffaali bw'akanyama ako bulungi oba bulina ekirwadde oba sinakindi nga buleeta kookolo. So zezo tests zetukola wano mu Uganda zikolebwa ate waliwo ne test endala esobola okukolebwa kuba mulimu abantu nga genetics waabwe bendaga butonde yaabwe tusobola okumanya nti ono emikisa gye gy'okufuna kansa w'ebbeere oba kookolo w'ebbeere gigenda kuba wagguluko okusinziira ku ndaga butonde gy'aba alina. So mubamu ayinza abamu tebalina na kufuna kansa kansa wa bbeere kasita bategeerera nti bagirina endaga butonde eyo esobola okubaleetera kansa ono bagenda mu ddwaliro ne bakola okusalawo ne bagamba manyi musawo amabeere gange gano tugaggyeko amabeere ne gaggyibwako kati awo aba yeetangidde ate anafuna atya kansa w'ebbeere nga teririiko. So mulimu abakikola ekyo naye nga okukebera okwo wano mu Uganda kubadde tekunasaasaana nnyo naye nga mu nsi zaffe ezakulaakulana bo bakikolera ddala. Kakati musawo ekokolegeddemu mpulira kanteesezaamu olina gyeyina agamba nti nze munzigyeko amabeere abagobedde background ye abeeka oba just ye abalaba nti kusina kyemumugambye ku 18 ofuna kansa. Kati omuntu singa obeera ne muzaddewo ng'alina kansa ono Mukama n'akuyamba ne bamukebera osobola okugenda ne weekebeza okumanya oba olina endaga butonde eri oba DNA eri eriko ekizibu ekyo kisobola okuleeta obulwadde buno obwa kansa w'ebbeere. Kati singa osangibwa ng'ogirina emikisa gyo giba waggulu egy'okufuna kansa w'ebbeere ono kati ekimu ku bikolebwa okukendeeza emikisa egyo kujjako bbeere lino. Abamu bakola okusalawo kunagamba oba oli awo alina abaana azaddeko awulira takyetaaga kuyonsa tagenda kuddamu kuzaala oba oli awo bamusala n'enseke tagenda kuddamu kuzaala so tagenda kuddamu kuyonsa. Abamu oba oli awo sina mufumbo nga n'ebyobufumbo si byaliko so tewali agenda kumubanja bbeere lye kati n'agamba tulijjeko. Ate singa omuzaddewo katugeze azuulibwamu kansa ne kizuulibwa nti alina endaga butonde eno esobola okuleeta kansa w'ebbeere emikisa giba mingi nnyo nti n'abaana bonna bagenda okuzaala bagenda kuba nayo. Kyova olaba abamu batwala step eyo ne bagenda nabo ne babakebera wekisangibwamu ne bakola okusalawo abatya oba abawulira nti tekyetaagisa ne bakireka ne batekinga kye tuyita risk. Kakati awo wenyini onjawo kwaka tukimanyi ku TV kuno tulinako abantu abamu ng'amanyi gyenvudde wabazadde baabwe amanyi tata mama wange yafa kansa bbeere omuntu gwayagala okumanya sente ziba mmeka bwe osobola kalafu estimate ka sente kali n'obo bagamba nti ziza bbanga bwezito okukebera omumanya nti nawe olina chances z'okufuna kansa oyo. Okukebera endaga butonde oba okukebera endaga butonde sigenda kubawa figure wabula kyandibadde kirungi mulimu amalwaliro wano ne laboratories mu Uganda omanye engeri gye ziri ez'obwannannyini buli muntu ateekawo figure okusinziira ku standards ze n'ekifo kyabeera asazeewo. So nyinza obutakuwa figure eri awo naye nga nandikubiriza buli omu oyinza obutagenda kukebera ndaga butonde oba nga bwolaba DNA test bwe tuzikebera okugenda kukebera ndaga butonde y'omwana okulaba oba mwanawo naye wakiri ebbeere lino olikebere bwe waba nga waliwo ekintu kyonna ekikyuseemu nga bwe nakunnyonnyodde oba nga bwe nayongera okukunnyonnyola amaaso eyo kiba kirungi n'ogenda no ultrasound scan eri buli wamu mammograph ebifo bingi ebisobola ogikola. So ekyo kyenyinza okugamba abantu. Kakati awo wenyini njawo okubuuliza kuba amanyi kati ensonga nga zino zizira nnyo okutataganya obufumbo bw'abantu. Kakati nga tunudde ku nsonga y'obufumbo eno omusajja ajja kumanya nti obubonero bwonna bw'oyogedde abulaba ku bbeere ya mukyala we bulijjo
ajja kutya omugana tugende twekebeze nga ayinza obba ayina endowooza nti ayinza omunsiiga sinakyo bayinza okwawukana olw'ensonga eyo nga woogirabye era ffe tumanyi kansa tasiigibwa naye munaye tulinga kati tuli mu Uganda ebyalo bingi abantu bali wala olaba kuwulira kuva Masindi ddwaliro liri wala liringa kilomita mmeka twakumanya kansa y'amabere osobola omusiiga ku sikini kansa kansa w'ebbeere nga kansa omulala yenna tasiigibwa. Kansa ali omu ku bulwadde bwe tuyita non-communicable diseases. Non-communicable kitegeeza tebuva ku muntu ono ne budda ku mulala nga bw'olaba zino endwadde nga maybe siriimu, hepatitis B. Naye omuntu bw'aba amulina ebiseera ebisinga kiba kyekuusiza nnyo ku ndagabutonde yaabwe ate endagabutonde tesiigibwa. Okuggyako kye twandisenga okusiiga kwe kuba nti ntugamba nti omuzadde bw'aba nga alina kansa ono aba asobola okuzaala omwana gye bujja mu bukulu naye n'afuna kubanga aba agabanye ku ndagabutonde y'omuzadde. Naye ekyokugamba nti omwami yeegasse n'omukyala alina kansa ono afune kansa tekisoboka, tewali bukakafu bulaga nti kisobola okusiigibwa. Mufunza omusajja alina mukyala nga alina kansa nga bali mu treatment basobola okwegatta kuba simanyi ba treatment bakisoboka omuntu aba akyalina amaanyi agakola ebintu ng'ebyo okuggyako nga waliwo side effects katugeze omuntu zaafunye ye mu mubiri gwe ng'awulira tekyetaagisa naye nga tekiriiwo gamba nti omuntu bw'aba alina kansa oba bw'aba nga ali ku ddagala lya kansa nti takola ki teyeegatta. Okuggyako kati nga kansa w'omumwa gwa nnabaana ye bw'aba nga alina stage gy'atuuseeko ebiseera ebimu abakyala abo kibanguyira okuvaamu omusaayi olumu nga beegasse so kati bw'aba nga atera okufuna challenge eyo nga n'omusaayi gumuviiramu ddala mungi tumuwa amagenzi tumugamba emirungi gye weegatta giba yandisaanye ne gikendeeramu. Naye bw'aba kansa wa bbeere nga omuntu amulina awulira tekimulemesa ye mu mubiri gwe ng'omuntu ffe tetumulinaako buzibu. Kakati yogedde ku kansa ya bbeere twagala kumanya what is the age gyetusobola okugamba nti kati omwana ku gino emyaka tuba tulina omukebeza kansa ya bbeere bataliiko myaka mu bakyala. Kansa njagamba kale asobola okukwata omuntu yenna n'omwana omuto emyezi 5 asobola okukwata omuntu yenna naye waliwo age groups tugamba nti eno age group emikisa giba mingiko okusinga kweno era ojja kusanga abawala bangi abali wansi w'emyaka 25 oba abakyala bali wansi w'emyaka 3 nga balina obuntu mu mabeere abamu ku bo kasita bagira kati no bawuliriza okusomesanga kuno batandikirawo okweraliikirira nina kansa naye mu basinga obungi abeera nga si kansa wabula buba buzimba kati emyaka girina okuba nga girinnyeeko waggulu. Ebiseera ebisinga recommendations zigamba mu kutandikira ku myaka 4 bwe twandiyagadde okutandikira okukola ultrasound y'ebbeere. Buli mukyala kyandisaanye wakiri buli mwaka ne tukolako ultrasound okuva ku myaka 4 then bwatuuka myaka 5 n'okugenda waggulu tuyinza okugikola ku buli no mwaka tukola ogujja ne tutakola ne tukola guli every other year nga tukolako scan emu paka ku myaka 75 n'okugenda waggulu kiba tekyetaagisa. Bw'obanga tewafuna kansa wa bbeere kulabika nga tunaweza myaka 75 emikisa mingi nti ku 75 n'okugenda waggulu togenda kumufuna so okutandikirawo ku myaka 4 okweyongera waggulu emikisa gy'abantu okufuna kansa gibeera waggulu era abasinga obungi myaka 5 bwe tubalabira nti oyo alina kansa w'omumwa gwa nnabaana kansa w'ebbeere. Kansa ono mu ebika ebisinga obungi byekuusiza ku hormones bibanga birungo ebitambuza obubaka mu mubiri. Abakyala balina ebirungo ekimu tukiyita estrogen ekirala progesterone. Ebirungo bino bikola kyamaanyi nnyo mu kukuza kansa ono oba mu kwongera emikisa gy'omuntu
okufuna kansa. So omuntu alina okubanga afunye exposure ey'ebirungo bino empanvuko fe tulyoke tugambe nti emikisa gye egy'okufuna kansa girinnye. Kyova olaba abakyala oba abawala abatandika okugenda mu nsonga, manyi omuntu bw'atandika okugenda mu nsonga kitegeeza hormones zirinnya. Bw'abeera ng'akyali muto hormones zibaamu naye ziba zikyali wansi, naye bwe zirinnya ekyo kyekimu ku bivaamu okugenda mu nsonga, so ne zigenda nga zikyukakyuka bwe zityo, zirinnya zambuka. So omuntu kasita atandika okugenda mu nsonga nga bukyali, katugeze emyaka 9 omwana atandise okugenda mu nsonga, kyandibadde kirungi omwana n'atandika okugenda mu nsonga waggulu wa myaka 12 n'okwambuka waggulu. Naye bwakeera kati ate ne wabeerawo n'eno gurupu y'abakyala abalwawo okumaliriza myaka 5 usanga omuntu alina myaka 5 mu 2 5 mu 3 akyagenda mu nsonga. So bw'obanga wakeera emikisa gyo girinnyamuko, bw'obanga oluddewo emikisa gyo girinnyamu. Lwaki? Kuba ogenda kuba ne time mpanvu ey'okubanga oyina exposure ya hormones zino. Yeah. Kakati twaga kumanya another question is get into cancer n'embasajja abatwalaganya. Signs ne symptoms ezimu oba ekyawukanako ku nsonga y'abasajja? Signs njagamba zifaanagana. Era n'omusajja ajja kufuna akantu kuba ennyama y'ebbeere eri mu bbeere ly'omusajja efaanagana n'ennyama y'ebbeere eri mu bbeere ly'omukyala. Lwakuba enjawulo eriwo nti abakyala engeri gye balina estrogens zino ne hormones endala ez'ekikyala nga ziri wagguluko kireetera amabeere gaabwe okugejjako okusinga ku g'abaami. Kati ne tulowooza nti oba oli awo amabeere gano gaawukanamu, naye ennyama yaago enkula yaago efaanagana lwakuba nti maneneko mu bakyala olwa hormones ezo eziriko waggulu mu bakyala. So obubonero buba bujja kufaanagana. N'omwami ajja kufuna akazimba, ayinza okufuna obuzimba mu nkwawa, ensanjabavu nga zigezze, ebbeere lisobola okukyusa kkala netandika okuyubuka, ne litandika okuvaamu amazzi amabi, n'alumwa ebbeere, n'alumwa ekifuba, bw'atandika okusaasaana mu bifo ebirala naye n'afuna obubonero obwo. Kakati katwogedde ku buno obubonero bwonna, twagala kumanya omuntu apreventinga atya ofuna kansa n'ebbeere. Kakati bwe tubanga twogedde ku ngeri omuntu oba ebintu ebiteeka omuntu mu bulabe, kitegeeza nti okwewala ebintu ebyo kikendeeza emikisa egyo. Ekisooka twagambye nti mulimu abantu nga genetics. Osobola okulaba n'omanya nti ono ayinza okufuna. So abamu abalina obusobozi n'abalina omutima ogusalawo n'agamba nkole kino akola nga bwe twagambye. Naye mulimu agamba waaye tosobola kumala gansalako bbeere bw'otyo. So kyandibadde kirungi obulamu bwo n'obaako engeri gy'obuddukanyamu lifestyle yo nga ya mulembe, n'ofuba okulaba nti bw'obanga onywa sigala omuleka, kuba sigala alinnyisa emikisa. Abantu abagenze waggulu mu myaka emikisa gyabwe gigenda girinnya. So kyandibadde kirungi nti buli lwogenda ng'okula mu myaka n'engeri y'okwekebezaamu ekende nga yeeyongera, obeere ng'ofaayo nnyo okwekebeza, kuba gye tukoma okumuzula nga bukyali gye kikoma okutuyamba ne mu nzijanjaba. Kyandibadde kirungi omuntu okubeera nga gwe wennyini weekeberangako ewaka. Osobola okwekeberako ewaka n'owulira ebbeere osobola okulitunuulira n'olaba lifaanana nga bwe lyafaanananga. Bwe wabaawo ekyenjawulo, oba olaba ligezzeemu, oba olaba litandise okuyubuka, oba olaba litandise bw'olinyigako bw'oti ng'olaba lifulumya amazzi agatali ga bulijjo, ekyo nakyo kiroope mu ddwaliro ate tulabe nga tukuyambako. Endya y'omuntu kikulu nnyo. Okukuuma omubiri obunene oba size okusinziira ku buwanvu bwo kiba kinene nnyo. Waliwo ekyo kye tuyita body mass index. Body mass index yo bwebanga erinomu kirina engeri gye kikuyambamu okulya enva endiirwa, okulya ebibala, ebintu ebyo byonna bikuyambako okubeera ng'oli active, oli muntu adduka, ekyo kikuyambako. Abantu abalwawo si kirungi kulwawo nnyo nga tonnazaala. Abantu abalwawo ennyo abazaala emyaka nga gigenderedde emyaka 34 35 ogenda waggulu, ekyo kyongeza ku mikisa
ekyokufuna kansa. So okuzaala nga bukyali nakyo kirungi. Abantu abatazaalangako oba omuntu amalako obulamu bwe bwonna mukyala tazaalangako nakyo kimuteeka mu bulabe. So bwobanga osobola okuzaala ne bw'ozaalayo omwana wo muba babiri kirina engeri gye kikuyambamu. Abalala waliwo ennaku zino okunoonyerezebwa okwakolebwa okulaga nti abakyala abayonsezza oba abalina abaami abatera okuyonka ku mabeere gano balina engeri gye bafunamu obukuumi. So abasawo ennaku zino tukubiriza ntugamba nti bw'obanga kisoboka omwami tokaluubirizibwa oyonka ku bbeere kirina engeri gye kisobola okuyambamuko. Wakati abaami kye beebuuza ayonga ekitava mu mata kiyamba kitya? Owaye nange simanyi naye nga kisobokera ddala kuba abantu bangi bakikola eyo. Kale teba nsonga emu gye tuyitamu okutangira, biba bintu bingi bye tusobola okukozesa okulaba nti tulwanyisa ekizibu kino. Kakati oyogedde ku nsonga y'okufuuwasiga nenzikira nti tulinayo abantu nga bakyala kyonsa babanga mu myaka 4 kudda bafuuwa n'emmindi. Ndowooza emmindi eyo twagala kumanya ekosa etya omuntu ofuna kansa. Osanga ali ku fresh bayinza bagifuuwa n'amanya nti ndi mbulabe bulijjo. Kakati emmindi okusingira ddala abantu abamu bateekamu taaba. Taaba ono alina ekirungo ekiyingira omusaayi ne kikosa ebitundu bingi. Kikosa obutofaali, kikosa emisuwa, kikosa enkola y'ebintu mu mubiri. Sina kansa yekka wabula n'ebintu bingi ebirala ebisobola okuva mu kubeera nti omuntu anywa sigala. Ate bw'abanga anywa mmindi, emmindi kisukka n'okusukka kuba omukka gw'emmindi ne taaba ono atali musengejje ate bwe biyingira omusaayi bikosa nnyo n'okusinga ku taaba oli ku sigala kuba ate ye waakiri bagezaako okusengejja. So kansa asobola emikisa gyo gisobola okulinya bw'obanga oli muntu anywa kansa ate bw'obanga oli muntu anywa emmindi gujabagira. Kakati omuntu alekufeshiva ayinza obba yeebuuza breast cancer basobola omugema alina vaccine mu Uganda mweri oba kali mu nsi ya vaccine wali ogiwuddeko gwe musawo eya breast cancer? Breast cancer ebiseera ebisinga ebintu bye tugema bibeera bireetebwa buwuka nga bw'olaba akawuka aka virus kati nga kano aka covid akaliwo nga bw'olaba zino endwadde waliwo endwadde zinnamutta twayitanga 6 killer diseases ezo zonna zireetebwa buwuka. So ebiseera ebisinga obuwuka oba endwadde ezireetebwa obuwuka ze zigemebwa naye endwadde ezitava ku buwuka tezisobola kugemebwa. So tewaliwo ddagala ligema kansa wa bbeere. Ensonga lwaki tugamba tugema kansa ow'omumwa gwa nnabaana ate nga oba oliawo twandigambye nti kansa tasiigibwa olw'okuba nti ye alina akawuka akamuleeta. So bwe tuba tugema kali akawuka ke tuyita human papilloma virus omuntu aleme kukafuna. Era bwe tuba tugema abo betusuubira nti tebakafunangako twagamba kafunibwa mu ngeri ya kwegatta. So tugema omuntu ateegattangako ebiseera ebisinga bano abaana abato myaka 9 ku 14 betugema kuba tusuubira tebakafunangako tebatandikanga kikola kya kwegatta. Naye ono olw'okuba nti si kawuka ke kamuleeta tewaliiwo ddagala limugema. Kati nembuzi nekyakyo twaba okumanya nti kakati omuntu aba afunye breast cancer ku 100 emikisa giri emeka nti ayinza okuwona? Bw'obeera nga osangiddwa nga kansa yakatandika tannaba kusaasaana waliwo kiri kye twayise stage 0. Stage 0 akyali awo waba abadde mu kana akaseke atandikidde mu kaseke kana akatwala amata akyali awo katono nnyo tekaweza na sentimita 2 tannasaasaana oyo tusobola okujjanjaba emikisa 10 ku 10 n'owona n'owonera ddala. Naye buli wagenda nga akula n'emikisa egy'okuwona ogigenda nga gikendeera. N'emikisa gy'okuwona waliwo kye tuyita 5-year survival oba omuntu azuuliddwamu kansa oba bwe tufuna abantu 100 ne tubazuulamu kansa olwaleero wanaagenda okuyita emyaka 5 nga ku 10 kuno kuliko bameka
mu nsi yattu Uganda abantu ababeera abasangiddwa nga kansa stali waggulu nnyo waliwo oyo stage 4 tuli awo 23 ku 4 kuba nti ebiseera ebimu abamu tubasanga nga bali kansa asaasaanye ate abamu still ne bwe mumusanga omugamba okukomawo mu ddwaliro. So waliwo ensonga nnyingi, waliwo gwe mulaba ng'alina kansa ne mumutandika ne ku ddagala ne mumugamba komawo bweruti ku kyaliyo ne bamugamba abo bakulimba oyo si kansa bakuloze ekyo kizimba oba agamba ne bamukwata ku mukono ne bamugamba jangu tugende kutwala ew'omusawo awonya kansa ono bw'anaakuwa ku kintu bwe kiti n'okikozesa ogenda kuwona kansa. Abalala ne bagamba nina omuntu ye kasita n'akuteekako omukono bwoti kansa agenda kugenderawo. So omuntu n'alemwa okukomawo mu ddwaliro kubanga alowooza oba ono si kansa oba ono agenda kumuwonya kansa ekintu bwe kityo ate agenda okukomawo ng'embeera mbi. So ezo bazimba nabaki kubanga newankubadde nga obulwadde buyinza okuba nga omuntu omu ku buli 100 oba ku buli bantu 100 yafuna oyinza okuba nga yeggwa omwoyo ku 100 olwo kyova olaba buli omu abaana obuvunaanyizibwa obw'okuzuula ki kyennyini kyennina mu bbeere kazimba nabaki kano. Yes, naye okugamba nti kitwala bbanga ki kansa ono okusaasaana, buli kansa alina speed kwasaasaanirako. Ojjukira twayogedde ku bika waliwo ono gwe twayise in situ ayinza okuba wamu buno obuseke ducts oba buno obusuwa bwe tuyita lobules ng'ali awo in situ ne wabeerawo nono gwe tuyita invasive yoyo asaasaana n'ava wonu weyatandikidde. So invasive asaasaanira ku speed y'amaanyi naye ng'okutwaliza ewamu omuntu bw'aba wakufuna kansa ono n'afuna akazimba emyaka gigenda okuwera 5 nga lazima kitegeerekese nti bw'aba wakuba na kansa ono ddala kansa kusinziira ku speed akazimba ako gye kagenda kagejjeramu. So kiba kizibu omuntu okufuna akazimba ne kaweza emyaka 5 nga tekannafuuka kansa ate nga kakufuuka kansa. Kakati muzikyekyola omanya kakati otufuna kansa mutera osindika abalwadde mulago cancer center mukubasindikayo baba treatment enjawulo anu treatment ena side effects kubanga eba temanyidde teyidaga itamanyidde mubiri taba na effect ku bulamu bw'omuntu kati effect eno wejja ku bulamu bw'omuntu how these effects overcome mwenga abasawo mutiyamba tyo overcoming effects zino kati tugambe tugenze mu therapies mugamba chemo omuntu avuddeko envira weddemu ama entakyalya omuntu bwatyo tumuyamba tutya? Ekikulu kya byonna tutunuulira effect obunene bwayo how big is the side effect. Side effects ezimu naffe tulina eddagala oba obujjanjabi bwe tusobola okuwa okugezaako okuzza mu mbeera naye ezimu tuyinza okugamba kigumiikirize bw'onoova ku ddagala kijja kgenda nga kikomawo oba effect ejja genda eva. So kisinzira ku effect. Mulimu abamu nga bwabeera ku ddagala lino asinduukirirwa nnyo emmeeme omuntu ayinza osinduukirirwa emmeeme n'abulwako emirembe. So waliwo eddagala lyetugaba erisobola okukakanya ate emmeeme y'omuntu ono abadde asinduukirirwa. Abamu appetite egenda ebula so tusobola okuwa ku ddagala erikomyawo appetite. Abamu enviiri ziyinza okugenda nga ziggwako ku mutwe abo abamu tuyinza n'okuba amagezi tumugamba oba tugira waki tuzisalako obeere wenna kawalaata nga tofaanana nga muntu akola ki nga tofaanana nga muntu akunyuseeko nviiri. So that's why ebiseera ebisinga abamu abantu abasinga abali ku ddagala lino babeera nga bali kawalaata. So really kisinzira abamu bafuna omugejjo so exercise waliwo n'eddagala lisobola okukuwa akaato okulaba nti omugejjo guno tegugira nnyo. So kisinziira ku side effect omuntu gy'aba afunye. Abamu wetuba nga tulina kye tusobola okukikolera tukikukolera bwe kiba nga tekisoboka tusobola okugamba ekyo kigumiikiriza ate bwe kiba tekigumiikirizikika tukola okusalawo ne tugamba side effect eno
n'okuleka kansa ono agende mu maaso n'okula kiriwo ekisinga okuba ekyomugaso. Side effect bw'eba mbi nnyo ng'esobola n'okukutwala nga kansa tannakutwala wadde tajjanjabiddwa wakiri eddagala okulivaako. Naye ekirungi kiri nti waliwo emitendera mingi gye tuyitamu okujjanjaba. Waliwo surgery okulongoosa, waliwo amasannyalaze ge tukuteeka radiations ezo eziyokya obutofaali buno obwafuusi obuleeta kansa obwekubisamu ku speed. Waliwo eddagala lye tuyita chemotherapy ng'omuntu bw'aba alimize ligenda ne litta obutofaali obwo obw'omubiri. So eddagala lino bwe liba nga likuyisizza bubi ate tusobola okukozesa ku lino eddala lyo oba oli awo liyinza obutakuyisa nnyo bubi nga liri. Yes, yeah. Kakati nekya tutomanya nti kati abantu bafuna cancer ba losing appetite. What is the nutrition plan? Gwe ng'omusawo abalabyeko nga bali mu mbeera zino olowooza basaanidde kulya batya nga bali mu treatment phase eno? Omuntu ali ku ddagala lya kansa oba oli awo na buli muntu yenna omulala okuggyako kale abo bwe tusanga nga alinanga obulwadde bwa sukaali ntumugamba nti kati gwe kola bwoti kyandisaanye n'alya emmere emuwa ebirungo byonna eby'omubiri kye tuyita balanced diet. Kuba bw'olya balanced diet kitegeeza ogenda kufuna buli kiriisa omubiri gwe kyandyetaaze. Ogwo gwe kiteetaaga guyinza okukireka ne kigenda. So okulya proteins, okulya ebyokulya ebirimu minerals ezo zibeera zigasa nnyo, okulya vitamins zibeera ziyamba nnyo. Vitamins ziyambako okuzimba omubiri. Jjukira nti bw'obeera ku ddagala lino ebiseera ebimu bwe liba litta obusirikale buno obutofaali obukyamu littiramu n'obutofaali obulungi. So okuzimba obutofaali obubi oba weetaaga vitamins nyingi, naye okutwaliza wamu lya balanced diet nga kuliko greens nyingi ne fruits nyingi okuggyako singa oba mu embeera nga okusinziira ku ngeri gye tukukebeddemu waliwo oba oli awo kyoteetaaga. Omanyi oyinza okukebera omuntu nolaba nga omunnyo waliwo omunnyo gwe tuyita kategeze ogwa potassium ng'omunnyo gwa potassium guli waggulu nogamba akati emmere erimu ebyokulya emmere erimu omunnyo gwa potassium ng'amatooke, ebibala, amenvu sooka obikendeezeemu. Naye bwe kiba nga si ekyo osobola okulya emmere yonna naye tuyagala nnyo omuntu okulya balanced diet. Kakati mpozi n'ekirala twala kumanya manyi kakati tuli mu mbeera ng'abantu ogedde balanced diet omuntu ajja nonya sukaali. Mu kunoonya sukaali omuntu alizibwa okunywa soda currently. What's your advice on that soda ku muntu agezako buildinga balanced diet mu bulamu bwe? Soda oyo mulungi kuba si nti kale tulumagana kamanyiza soda batwala kumanya what's the consumption rate entuufu. Ojja sanga omuntu nga akuba ecupa 5 buli lunaku eza soda tezitamiiza ajja kuzinywa. Ate wangambe balanced diet mulimu kasukaali addamu maanyi. What is your advice on soda? Soda nga si lonze oba kikaaki oba kikaaki okumunywa ennyo si kirungi. In fact singa osobola obutamunywa oba okumwesonyiwa kyandibadde kikuyamba olw'okuba nti ali mu chemicals eziteekebwamu, olw'okuba nti sukaali omungi amubaamu, olw'okuba nti sometimes bayinza n'okuba balina ebibala bye bakozesa naye okubiprocessinga kuno kumaliriza nga ecupa ya soda eyo erimu ebintu bingi omubiri gwo byetandyetaaze. Bw'obeera nga oli mu mbeera kati oyogedde ku kya sukaali nga sukaali waakendedde ali wansi ng'omubiri gwetaaga sukaali ow'omu bwangu, ecupa ya soda n'ogiyiwayo erina engeri gyekuzzaamu sukaali. Naye si buli omuntu akola ekyo. Abamu bakinywa nga kinyumo, abamu kabakwata n'obakwata nga yagamba nze bwe buziba nga sinywedde ka soda gundi oba nga siweza cupa west eza soda mpulirira ddala ennyonta. So ekyo si kirungi. Waliwo endwadde endala non-communicable diseases, sukaali, obulwadde bwa sukaali, obulwadde bwa pressure, obulwadde bw'omutima, obulwadde bw'emisuwa, ezo zonna nga chemicals ezo ezibeera mu ebyokunywa si soda yekka, drinks zonna ezo eziri carbonated ezirimu preservatives
tuba tetuwagira nnyo bantu kuzikozesa. Bw'obeera nga osobola okwekamulira juice wo n'obeera nga osobola okumunywa kuba naye asobola okuwa sukaali w'omu bwangu. Obeera akamudde omuyembe gwo n'owulira nga amaanyi galinga agakuweddemu sukaali alinga akendedde mu mubiri n'okunywa ka juice ko kiba kirina engeri gye kisobola okukuyambamu. Si buli omuntu asobola okufuna obusobozi obufuna juice oyo oba okukamula juice naye ne soda tebagaba wa bwereere. Kakati twagala okusobola okwebaza ddala wasebo okuddamu okkiza okujja kushare for olunaku olwaleero era nga twagala okukkiriza nti twogeddeko olunaku olwaleero mwana waffe Refresh TV olina kyoyizeemu. Breast cancer nawe osobola omwekuuma nga weekebera nolera bana balina abasajja yita ku bbaawo naye akuwateka akole ki afiiringa alabo baluwa akazimba oba katonda konna. Kati okumaliza show yaffe olunaku olwaleero nga twagala musawo atuwe ku nnamba z'essimu. Manyi wiiki ewedde amasimu gaali manyi nga bambuuza ennamba yo baleka tebagiwulira bulungi era nja kusaba oddemu ogibawe yena alina kyabuuza era kyeyebuuza oba kujja kusinkana oba kwebuuzaako waddemba okuba ku simu okulaba nga ayambibwa. Okay, enamba ntera kugaba nnyo ya Airtel era enamba erina ku WhatsApp ebeera 0753 924896 mu Luganda 0753 92 48 96 ereeta amanya gange Muwanguzi Shadrack ate erine ku WhatsApp nga bwe ngambye so tuba tusobola okuconnectinga n'oba n'engeri gy'oyambibwamu. So nja kusaba odde mulundi gumu gokka okusemba omulala yaffe Refresh TV addemu agiteeke mu ssimu ye. Enamba eri 0753 924896 0753 92 48 96 kale sebo. Kakati njagala okubebaza mwena abala fa Fresh TV atwekumiddeko olunaku olwaleero nga tusinzidde wano ku Fresh TV offices wano wansi ku Bulange na Bulagala nga gye bakubiriza nti obulamu bwo bwe bugagga teri mulamba gukola ssente teri mulwadde akola ssente naye oba n'obulamu nga bweyagaza oba n'essuubira kola ssente maaso eyo tobagamba nti kuma obulamu bwo nga bweyagaza kola buli ky'osaanidde naye ng'olowooza ku bulamu bwo. Amanya nsigadde nze Tamale Haruna tusinkana n'omukaaga olujja ssaawa zijja bba 12 twogere ku nsonga z'ebyobulamu era nga nyongera bajugiza nti enkya tulina service ku Fresh Fire Deliverance Ministries service ey'okumakya ejjabba etandika ku ssaawa 3 paka ssaawa 7 ey'okubiri musipasa muzira twaha ejjabba egenda amaaso kuva ku ssaawa 7 paka obudde gye bunaabukoma nga tukiza nti omwoyo omutukuvu ye mubeezi waffe. Njagala obbasibulira wano mweraba.